Abakolinsi ekyokubiri essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Guno gwe mulundi ogwokusatu nga njija gye muli, mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba basatu buli kigambo kinywera. Nalaalika era ndaalika, nga bwe nakola bwe nali eyo omulundi ogwokubiri, mbagamba abo abaanoonya edda ne balaba bonna nti bwe ndijja nate sirisaasira, kubanga munoonya ekikakasa nga Kristo ayogerera mu nze. Kristo oyo si munafu ng'akolagana nammwe, naye alina amaanyi mu mmwe, kubanga yakomererwa mu bunafu, naye mulamu olw'amaanyi ga Katonda. Kubanga naffe tuli banafu mu ye, naye mu kukolagana nammwe tuli babalamu awamu naye olw'amaanyi ga Katonda. Mwekebere mwekka oba nga muli mu kukkiriza. Mwekeme mwekka. Oba temutegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe? Mpozi ng'ekigezo ekyo kibalemye. Kale nsuubira nga mulitegeera nga ffe tetulemeddwa. Era tusaba Katonda mmwe mulemenga okukola obubi bwonna, si ffe okulabika ng'abasiimibwa, wabula mmwe okukolanga obulungi. Ffe ne bwe tulibeera ng'abatasiimiddwa. Kubanga tetuyinza kuziyiza mazima, wabula okugayamba. Kubanga tusanyuka ffe bwe tuba abanafu, nammwe bwe muba n'amaanyi, era na kino tukisaba mu okutuukirira. Kyenvudde mpandiika ebyo nga siri eyo, bwe mbeera eyo nneme okuba omukambwe, ng'obuyinza bwe buli Mukama waffe bwe yampa olw'okuzimba, so si lwa kumenya. Ekyenkomerero, abooluganda, mweraba. Mutuukirire, musanyuse, mulowooze bumu, mubeere n'emirembe, ne Katonda ow'okwagala n'emirembe anaabanga nammwe. Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Abatukuvu bonna babalamusizza. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga nammwe mwenna.